bano kuliko Ronald Lutaya, Alex Maganja, Samuel Twino Mujuni, Zahara Nansubuga, wamu ne Ali Semanda ng'ono mugenzi w'omugenzi Ajata Aisha Nantayi yettibwa mu bukambwe nga bakozesa embazzi. Kigambibwa nti abatemu bano nga bakulembeddwamu Ali Semanda ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2019 balumba Ajat Aisha Nantayi ekawungezi mu maka ge agasangibwa ku kyalo Soweto nga yakava ku dduuka lye mu kibuga Masaka ne bamukuba embazzi ku mutwe yamuviirako okufa ne bakuliita n'ensimbi obukadde 35 wamu n'ebintu by'omu nju ebibalirwamu obukadde bw'ensimbi 5. Bano nga wayise ennaku 2 baddukira ku poliisi e Masaka ne bagitegeeza ng'omuntu waabwe bwe yattibwa era omuyiggo ne gutandika. Kyokka olwaleero bano balabiseeko mu kkooti ento e Masaka ng'ebadde ekubirizibwa omulamuzi Joshua Tuwonjirwe era bano tebakkiriziddwa okuwozesebwa ne basindikibwa mu kkooti enkulu kubanga emisango gye bazza gya nnaggomola okuwozesebwa kkooti ento yokka. We want them to commit you again. Then I'm going for when they were far up to okuwuliriza omusango gwammwe wano tumutakiddamu omusango guno gwenda mu kkooti enkulu tandika okuwunyizibwa abamu ku b'eŋŋanda okuli Umaru Muwonge ne Lukiya Nambaziira bategeezezza nti ddala kituufu muganda waabwe Ali Semanda yeenyigira mu kutta Hajati Nantayi kubanga babadde nga balina enkaayana z'ettaka ly'ekika ku kyalo Butenzi mu ggombolola y'e Buwunga ng'e Masaka. Nze ne batwala mu kkooti nkyogera nti watta mwannyoko lwattaka gabagala enkulaakulana ya wano nanga nzite naye Butenzi amalaalo bagasengule gagende ludda wa wano bakolewo enkulaakulana. Kibanda kyaffe kye baali batuwadde bataata batukutuliramu najja n'akitwala ne mugamba onkoze nnyo Semanda lwaki otwalako ekitundu kyange n'akambuwala nnyo ne mugamba ettaka litwala sigenda n'ettaka ekitundu kyondekedde kyojja okusigaza ndi mwana muwala nkifaako. Ensonga za ttaka kakati zitututte mu bulimi n'obulunzi nga tukyagendera ddala mu maaso n'okuyiga ku kulunda